waliwo kye mbadde soogedde. Omanyi abantu ku nsi ya Katonda tebaagaliza bannaabwe kubeera basanyufu. Waliwo omuntu gw'osiikana ng'agenda maaso n'okwemulugunya mu relationship y'abannaabwe. Simanyi oba olw'okubanga ye nga ye aba talina gw'alina, oba nga ye nga ye teyekkiririzaamu, oba ye nga ye talina true relationship gy'alimu. N'osiika n'oli nga mu butuufu ayogera amafuukule, kwegamba nga ye ekimutta kwe kulaba nti bali bombi. Ne weebuuza ddala mu butuufu oba ofa ki? Kiki ekiba kikuta, kiki ekiba kikuluma ddala muli? Abafirika tulina obuzibu. Sigenda gamba banaye, wabula ngenda gamba Abafirika. Abafirika we have a problem. Titwagala kulaba bannaffe nga balina bwe basetolingidde era nga balina bwe batambuliza obulamu. Oba ofubanga bw'osobola at least ofune engeri gy'osobola ogezaako tabangula emirembe gy'abalina n'essanyu ly'abaalina. Naye bambi kino ngenda kibasaba, kubanga teri kisinga kuluma kubanga oli Mufirika ate ng'ozaalibwa mu Uganda ate ng'olina olugambo. Simanyi Katonda yeba kasi gy'aba akutaddeko. So kati mwetereze mu ngeri emu oba endala, muve ku bannammwe, mugezeeko okwenoonyanga mmwe, mulabe engeri gye musobola okwezimba n'okwebbulula mu ngeri emu oba endala. Wabula bannammwe mbaveeko. Bw'olaba munno ng'alina ali mu ssanyu, musanyukireko. As simple as that. Naye teweefula ate wannugu, teweefula waakasajja nnyo ku mutima, gashiya ku mbaavu.